Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Newankubadde nga tuli mu biseera eby'omusana, wabula yo enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era bwe tulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gusimbye mu masekkati g'eggwanga lyaffe, okwo kw'ossa n'empewo okuva mu gabira g'e Congo ekireeseewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, mu bitundu ebyo eby'e Kampala ne Masaka tusuubirayo oluwandaggirize, so nga ate ebitundu nga Nakasongola ne Mubende yo tusuubira nti akasana kajja kukeera kwaka. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu nga Tororo, Soroti ne Jinja. Ate eyo mu bugwanjuba tusuubira nti nno omusana gujja kwaka mu bitundu ebisinga obungi, okuggyako eyo mu Kabaale gye tusuubira nti nno wajja kubeerayo ekire ky'enkuba. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga n'ebbugumu lijja kukendeeramuko, nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu erya waggulu kutuuka ku degrees 28 era nga tusuubira enkuba okutonnya wano na wali bitundu by'eggwanga bitali bimu. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe yo tusuubirayo enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Mu bugwanjuba tusuubira enkuba okutonnya era nga ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe nayo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubira akasana okwaka nga bwekakubaakubamu, so nga ate eyo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 40. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.